kya lugenda kubeera lunaku lukulu okuziika eyabadde Speaker Parliament ya Uganda eye-11 Right Honorable Jacob Lokoli Oulanyah. Olunaku lw'eggulo yakungubagiddwa wali Kololo, ebigambo byayogeddwa ku lunaku olw'okubiri. Parliament yamukungubagira era n'asula ku Parliament ng'ababaka basulayo nga bakungubaga. Waliwo bingi ababaka bye baali baagala, omwali n'okwagala nti omubiri gw'omugenzi bwakiri bagubikkuleko bagulaba. Ababaka abamu baavaayo nga baga nti bannaye twetaaga omuntu gwe mutugamba okungubagira nga mumubise tumulaba. Ne baga nti nedda, twetaaga okubanga mumubikkula tumulabe. Naye nalaba Speaker mu kaseera ke yali omumyuka we ng'agamba nti namubalabidde era ne mukumwambaza ebyambalo byowandigambye ebyobwa Parliament nabaddewo n'enkikola ku lwammwe, n'olwekyo tekyetaagisa kubanga tubikkula omugenzi okugamba nti mulabe. Naye nga wali Kololo ate basobodde okukkiriza abamu okubanga bamulaba. Jacob Lokoli Oulanyah y'omu ku bantu oboolyawo bannabyabufuzi abakyayogerwako ku lwaliro. Bingi ebibaddewo, controversies ez'enjawulo omuli ensimbi ezaateekebwawo okubanga bakola ku nteekateeka z'amaziika, enfa gye yafaamu. Nalabye omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo ng'agamba nti bannange nyina kye saamanya singa namanya nti omukulu Jacob Lokoli Oulanyah yali mulwadde ekyenkanidde wano, kubanga alipoota yafulumye ngeraga nti yafudde ekirwadde ekya kookolo. Ne bagamba nti singa namanya nti yali mulwadde sandimukkiriza kwesimbawo ku ky'omubaka owa Omoro County. Mu kaseera ke kamu sandimukkiriza kwesimbawo kuba Speaker, era mu kaseera ke kamu sandimukkiriza kwesimbawo avuganye ku ky'okumyuka nga omukulembeze wa NRM mu bitundu eby'obukiikakkono obwa Uganda. Bigambo bingi byayogeddwa bannabyabufuzi ab'enjawulo ne batandika okugyayo obutambi obwamu ku bali mu cabinet, baminisita ab'enjawulo nga baga nti naye ate ono ng'amaanyi gamukeeyi n'okusinga omugenzi, ye tomulaba kumuwummuza. Bimu ku bigambo ebyabaddewo. Alipoota endala yafulumiziddwa ku nfaaye nga balaga nti okubalukawo kw'ekirwadde ekya COVID-19 kwateekawo obuzibu bw'amaanyi, emiziziko, okubanga Jacob Lokoli Oulanyah yasobola kubanga addusibwa mu mawanga ag'ebweru. Ddala gye yabadde nga ajjanjabwa, yalina okugenda mu ggwanga erya Germany okujjanjabwa, teyasobola olw'okuba nti eggwanga lyali liggale. Oyinza okugamba nti ne kuno okwabadde kwekuba mu Sumaali nti eggwanga erya Uganda okuba lyafuna obwetwaze mu 1962 ng'abakungu abalwala balina kuddusibwa mu mawanga g'ebweru, kwabadde ng'okweteeba. Bimu ku bigambo ebyabaddewo. Naye olunaku olw'enkya agenda kuba ng'aziikibwa. Yagugumbudde n'abamu ku bannabyabufuzi mu bukiikakkono obwa Uganda n'abaga nti Jacob Oulanyah tabadde wammwe, abadde wa Uganda yonna, n'olwekyo mukoma okulowooza nti oba oli awo mwe mwafiiriddwa. Eggwanga lyonna lyafiiriddwa. Ensonga y'obutwa ekyasakulatinga abakungu buli afa baga nti yafudde butwa, buli afa baga nti yafudde butwa. Naye alipoota yavudde yongeraga nti omugenzi Jacob Lokoli Oulanyah yafudde ekirwadde kya kookolo. Olunaku olwaliro nga bwe nabategeezeza nti ngenda kwegattibwako empologoma ya Bukoto Central. Lwaki njiyita empologoma ya Bukoto Central? Kyali kizibu nnyo era tewali yali akisuubira. Omanyi waliwo abantu abagibwa mu Parliament bamugyeyo. Abamu ku bantu b'entya ye mubaka eyajjayo Minisita Jesse Muyingo, ye mubaka eyajjayo eyali Vice President wa Uganda Edward Kiwanuka II, eyali omubaka okuva 1996, emyaka ndowooza nga 25.